Kale katumuyingira omutabbizi tulabe. Hello. Mwami Kawoya. Yesebo. Nkula musiza tata. Kale siko bampise Kadima na Manja ne Kabogoza. Kadima. Tulwana kubita femu ekinta buli ky'omuziki. Mugamba muti abaganda bange. Je tulise bugamba otya. Ndi mpola. Yomanyi sonte kufulumako wano mu nnyumba nti simu za karantini tomanyanya kubidde zokola kembali katona. Nkitegeera. Naye wadinjaga ensonga laki nabadde njagala obeeko kyunyamba. Nina muto wange. Naye muto wange ono omulenzi anzirako wakubiri. Kati muto wange ono yagenda n'awasa omukyala. Ebbanga liyiseeko kati. Muto yani? Muto wange bamuyita Senfuka. Naye muto wange ono alinamu ekizibu ky'ensonyi. Alina ekizibu ky'ensonyi yeetya ye muntu ayogera kyayagala mu bwangu kugamba akalubirizibwa mu bintu ebimu ebyokwesalirawo. Kati ne mu kuwasira twamusindiikiriza nnyo nga tulaba ekyejo kingi. Ne twesonda ne tukwata ssente empitirivu ne tuziteeka mu mukolo nga tumwewumanya ebintu by'emikolo ebyawaka ne mugaba munnamu akole kikabirewo. Kati kisinga okikola obubi ebbanga liyikiridde omukolo tukuvuddemu ng'omanyi nti omukolo egugwa mubeera mulina kye musuubira nti omukolo gwaliwo ddi? Omukolo gwaliwo emyaka ng'ebiri emabega. Tugenda kukoza emyaka ebiri gira 2018 awo. Awo wati awo nga mwezi awo gwalinga gwa mukaaga ndowooza. Kati tumaze omukolo twaguteekamu ssente twagende waba omuwala gye twamujja ne tuwumya ekyalo. Tuvudde mu mukolo emyaka gibe gigenda mu ebiri tetuwulirangayo wadde akantu akava mu nnyumba ya muto wange. Osobola okikiriza teri wadde mwana. Senfuka omukubira essimu n'omukubira omubuuzeeko tumubuuza ffenna Senfuka ki ekigenda mu maaso talina kyaddamu. Kakati kirabika Kawoya kakati ye bw'abagamba atya? Senfuka talina kyayogera. Ntiddemu nti omukazi ono ayinza obba amubikka n'omubikka n'abanga yamubuutikira. Senfuka w'obutonde bwayo n'ensonyi nnyingi yeetya. Kati nze kinnumye nga nze mpulidde nze nga mukulu we kinnuma kuba nze natuulya ebintu bye twateekebwa bw'omukazi ne mpulira nga ntidde okukyala ne nga akasa muto wange agenze afunye omukyala ne tukola ki? Kati nze mpulira kinnuma. Senfuka ayinza obba yeetidde nze sijja kwetya njagala omukazi ono tumwatule tumubuuze lwaki ave mu maka ga muto wange agende tufune omukazi omulala. Tazaala naye tolaba ng'ayingiridde. Tewali kuyingirira nga we bali bagenda okwefumbiriganya bajja ne waffe kitegeeza obufumbo bwabwe butukwata. Kati eno ennamba eriko Joani ey'omukyala. Joani mukubira omugamba atuvire ku muganda waffe agende byaliddeko bimala katufiire byonna bye twaba watunaafuna omulala anaazaala. Neevuddemu ngange. Mwagala baana? Twagala baana. Tumukubire tulabe. Mutabuse abooluganda. Abobeera. Kale sirika nno. Hello. Joani. Wange sebo. Jebale mukwano. Kale sebo naye jebale. Bampise Kadima na Mayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano. Oba obadde ogamba ki sebo? Badde owumuddemu. Badde mpumuddemu katini wano. Kakati mwami Senfuka ali atya? Mwami Senfuka gyali mulungi. Ennyabo. Kati waliwo mulamu gwe bayita Kawoya. Yatukubidde wano ng'aga nti mumaze mu bufumbo ne Senfuka emyaka 2. Nti emyaka 2 teri kavaayo kuzaala kwagaana ne tumugamba katukubire tuwulire gwe kyogamba kyokyogerako kiki? Amaye kati oba wandimpadde ye nenjogera naye bw'aba waali. Waali mulina Kawoya. Kawoya. Wange Kadima. Huyo omukyala wakwali. Mulamu gyebaliko. Kali mukwano naawe gyebaliko. Nanti ensonga nzuulidde munnange. Tegedde. Bwakugambye Joani oli mukyala mulungi onyirira twakwagala nnyo twakwagaliza nnyo naye bambi omutima mulungi
tambula genda kubanga emyaka ebiri tusobola kubeera nga tulina kyotulaga tambula viira muto wange muviire tufune omukazi omulala mu mutima mulungi. Kaakati olaba ekizibu sina kizibu nze kennyini twasituka ne tugenda n'omwami mu ddwaliro ne batukebera nze nga ndi mulamu siina ttabbu era nsobola okuzaala naye nga muganda we yakola ki yalina ekizibu okitegeera tekisoboka ate wafuna kinga lwaki tekisoboka olubuto nga bali mu ssomero nze kennyini nze namusitwani kati oyagala kumpakanya Joani lwaki nze omutima guganya okukkiriza ekyo ky'oyogera mulamu wange kuba nzijukira bulungi ebiseera byawobeererangako ewaka nakulabako nga ndaba olina amaka amalungi mbadde nsaba oba ojjo nzaalemu kuba kirabika gw'onoosobola olina amagezi jangu nzaalemu nza nti nakulaba olina amaka amalungi kyagala okumanyira ani gw'omanyira musajja gwani gw'omanyira musajja ani gw'osiriwalira kuguwampasa nze ndi mukazi ogw'omanyira gogamba ebyo byekisiru toddamu nze kummanyira toddamu kundekerako n'obusiru bwo otuse n'ogenda ku rediyo ng'oyogera ebyo ebyekisiru otegeera olina amagezi gwe musiru gwe Joani sikakkana Joani sagala nze taddamu kumanyira ani gwagamba ebyo ebyekisiru yafumbirwa ye soko kakane sagala muntu wamanyira nze nina n'ebizibu yange taddamu nze kummanyira mugambi Joani sokoka kawuya arabika muvumi era twali tumutya naye bana nate mutidde naye nga mayajja gona kati tugenda kukola tutya manyi katubiteekemu amateeka kuba katalayi kabinyisiza leo bannange kale munkubira ku simu tulayikinga mukwano gwange tumanya weetuli wano kadima namanja ne kabogoza wangi nji omusajja alina akajanja oli lwaki tazza yeyamugwabutwe munaatubbanga nedda atwale Jessica Masuliita agenti kajanja wangi sebo ogamba kimoko je tuli kato Godfrey ndibisiika wala nzisagala mbaga nsonde kadima basobola okusondera embaga n'ogamba kolindemu ate mulamu ye n'alabange ebbanga liise kuba yassaako ssente ze mulamu mugwanidde webale nnyo mukwanaga nti mulamu kimugwanidde kimwereddwa wangi alo kadima sebo bampita Masembe Ejjungu wano makanika abantu b'Ejjungu babatumidde nnyo bannaye nekyeyamaani mugalula abatumidde naye nze ndabye ono omusajja ono ayinza okuba yeyagaliza omukyalo oyo wayinza okuba yeyambisa omukyalo oyo wangi adima sebo ekuweereza kale munaffe omusajja atuggyeko akajanja webale nnyo eno studio ekabeere Ssemuto agenda atuggyeko akajanja omwami kale nnyabo naye oyo omusajja naye atatuggyeko akajanja alumirirwa onuludde ekikoko kubanga alumirirwa alumulira teyamuwasa kale agende amwerakeko oba yasobola ozzaala bwetutyo bwetukikoze olunaku olwaleero enkyalo wakusatu tujja kubanga tuweetulira nomukama Katonda nga atwadde ku bulamu tukwebaza gwe mukwano gwange yatuwuliriza okuva ku makya tukyagenda mu maaso genda kubanga nyingirawo n'ennyimba zigenda kubeera mwenda ezisinga okwokya then bwe naavaawo nja kubanga nkulekera Profesa Walusimbi naye ajja alabike nga atuukiriza omulimu gwe gwalina okulabika ng'akola tubagamba nti musule bulungi n'enkya katukomewo wangi tumusule bulungi n'enkya katukomewo kamude